Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri akomyewo ku butaka okuva e Namibia gye yagenda okujjanjabibwa n'okuwumulamu okusinziira ku biragiro by'abasawo be. Ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe Kabaka yaniriziddwa Maama Nnaabagereka, Katikkiro Charles Peter Mayiga mutabani wa Kabaka Omulangira Kiweewa Jjunju, Omumbejja Victoria Nkinzi ne Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga. Mu bubaka bw'abaana b'engoma bwasomeddwa Omulangira Jjunju beebazizza abo bonna ababeereddewo. Tukimanyi nti abantu ba Uganda n'ensi yonna babadde basabira Ssaabasajja era bamwagaliza obulamu obulungi. Tusiima nnyo essaala zino era nga bwe mulaba Katonda essaala yaziwulidde era azaanukudde. Kyokka Jjunju alaze ennaku olw'abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe abasaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivoola n'ebivumuganya ensi ya Namibia. Kya nnaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe basaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omu nju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano abatono lye baakola mu bugenderevu. Yeebazizza gavumenti ya kuno olw'ebyo byekoze ng'ekolagana wamu ne gavumenti ya Namibia mu kiseera Ssaabasajja gy'abadde mu Namibia. Agamba nti Ssaabasajja akomyewo mu Buganda naye akyali mu mikono egy'abasawo. Ne Katikkiro Charles Peter Mayiga awadde obubaka. Nange negata ku Mulangira okwebaza abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka be yatambula nabo, babadde ku mulimo muzibu era babadde mu kusoomoozebwa, naye tubeebaza olw'okukuuma obwesigwa. Ronald Kakooza yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.